kubabongote tetugamba olunaku olwaleero njagala nfune baganda bange aba Rose Home Mattresses abo ne bagamba wako ku buli region eri mu ggwanga Uganda balina mu branches bwebweyamu waffe tuli nawe mwena mbalamula bonna ebuli ennaku 18 naku mbale tokkiriza mwaka kutandika nga tosanyuseemu kimanyi bangi abamu ebikujjuko bya Desemba byabasala naye ekikujjuko ekizobanazaako amaziga kiri ku Serena. So buli muntu yenna mu budgetinga opulaninga 27 January tuli wano. Banyabule basebo choka kaise mukati ina keyboard yeja mazena bikola banyabule basebo tusanyuse nnyo kubalaba mu kifo kino olwaleero banyabule basebo tusanyuse nnyo okubako nammwe mu kifo kino kulwa muganda waffe David Lutalo. Emyaka egiyise mabegako David Lutalo yabadde ng'atandika omwaka era kyemmanyi bangi bakimanyi temugenda kyebuuza nti lwaki yazze mu January kuva dda David Lutalo abadde ng'akola January nkyukakyuka ya budde ye yakyukamu katono ne tukyukamu so kati bwe tuba tukomyewo mu January tuba tukomyewo waka ewaffe nsubira obukalo n'enzibudde ambona tukomyewo waka January mwezi gwaffe kyova olaba abamu bwe bamusanga mu kkuba eyo tebamuyita David Lutalo bamuyita King of January era bamusanga King of January nga naye ayita ba ng'emmotoka yeeyongerayo so David Lutalo kujja mu January teba nsobi ogwo mwezi gwe akikoledde ebbanga kaakati enjawulo eri ku mulundi gw'olwaleero nti David Lutalo aliva giri mu kifo kye bayita Serena mu sho zonna z'akoze okumala emyaka 15 nkikakasa omuwagizi wa David Lutalo ali eyo. David Lutalo abadde emyaka 15 naye abadde takubanga ku kifo kye bayita Serena ng'akikubye konsati ye ng'omuntu so si ng'awerekeddeko wabula nga bw'owulira nti babongoote. Kaakati David Lutalo n'atuula n'alowooza n'agamba January the cricket off because it's African and because zino zebagala equatorial parking yonna yabikola akola ebimu abantu tebabimanya baali mu kyalo naye yabikola. Kaakati n'asalawo ajje ku Serena Hotel. Serena okuyingira kigenda kubeera emitwalo 15 emmeeza ya miliyoni 3 naye mugenda kulaba Lutalo w'enjawulo kati bw'oba wamulabako ewalala yessaawa bamulabeko ku Serena Hotel. Mbakakasa sho zaffe muzimanyi ezibaddewo ziba nnungi nnyo, security eba tight, organization eba nnungi. Buli krimu wa Uganda kumumanyi buli muyimbi omulungi mu Uganda ayimba ku sho ya Lutalo, ekyo kyemmanyi munjulira. Ne ku mulundi guno bwe kigenda okuba kigenda kuva mu bato paka mu bakadde paka mu bayimbi abamalayo Africa yonna kuba Uganda ebayina nga ne Lutalo mwali nanyini kivulu. So tetubaliza ennaku z'omwezi 27 Serena Hotel VIP show David Lutalo. Kurama abyogedde olunaku olwaleero lwensoza okumulaba ng'ali brief ate ng'ali ku nsonga kwennyininyini. Njagala kufuna musajja wange Duncan. Omanyi musajja waffe Lutalo oyinza okulowooza nti amaanyi ga Lutalo gali ku Lutalo yekka naye alina ttiimu nnene nnyo nnyo okuviira ddala eri Mama Afuswa Leoganya na media manager Kuula Maanyi manager Kijambu oba okyaliawo oba oleero Duncan oba oliawo olaba gundi ffenna ttiimu nnene nnyo. Njagala kuba musajja mukulu Duncan atubuulire enteekateeka ya Serena gye njagala Serena titiketi ziri ku ki ku Juni Color Solutions. Okay. Baramusiza munamuna abamawulire n'abantu abasawa zino ndi wano mu kiti muganda wange ekya Michael Events ndi ne muganda wange Mono bakuba nze mwogezi wakyo. Enteekateeka nga bwe ziri wa Michael Events muganda mwezi bagambye nnyo gatte kunzijjako
enteekateeka nnungi nnyo, sound egenda kuba yakabi. Omanyi ng'onateekera concert ennungi ogirabira ku conference. Olaba enteekateeka eziri wano esuubira ekigenda okuba munda awo mu Serena kyamaanyi. Nti omuyimbi agenda mu Serena si wakwogerera, wabula endo mukimanyi y'abakulu n'abato bonna bonna endongo. Abakulu sibe bakadde, abakulu, abato n'abakadde n'abavubuka. Kikyuka tujja mbawere bokka. Kati n'olwekyo nti omuyimbi si wakwogerera nnyo, kisookera ddala endongo weeri. Bw'ajja jangu ng'omanyi nti ojja kulaba endongo eya ddala si eri yayo microphone tuyimbemu. Tugenda kujja wano eno nga okuyimba kweko. Enteekateeka zimujja baga nti omuyimbi mwetegefu okusingawo. Naye twanugee nti endongo ya leero mwetegefu okuva bwe yateganya ngenda kukola Serena yatandika rehearsal mpaka. So musuubire ekirungi okuva mu Michael events ekyamaanyi sound si eri ng'ate essaawa zino efuddeko musindikeyo ba Mako batereeze sound egenda kubeera nga yeeyo. So byebinzo bagamba jjejje yali mu sound twakolaganye naye awali jjejje ndowooza mmanyi ekibeerawo. So abali ng'oli Makindye Ntebe n'Entumbwe ebiranyeyo papas toyitawo jangu abali mu kibuga ewa Jude mumanyiwo awo wabeerawo nyone ku papas. Niwano kuseera wenyini tiketi weeziri azaagala yita mu bwangu sobola okufuna ebifoto mu maaso. Olw'emirundi emingi gye mwagadde David Lutalo, olw'emirundi emingi gye muwagidde music wa Uganda, era nga mbakoowoola mwenna abali eyo abandaba mwenna ng'ennaku z'omwezi 27 anti lujaba lunaku lukulu. Simanyi bakati tugenda lutuma lunaku ki simanyi. Lutalo Day. Era yalika wali Lutalo Day. Wali David Day. Nkowola mwenna muje mu bungi muje mumuwagire. Okwongereza akatonotono ku nsonga omwami Simon gy'ayogedde. Munange okwegatta g'emaanyi. Okwegatta g'emaanyi. Ate era ate David muganda wange mukwano gwange y'omu ku bantu abampagidde. Simaze ebbanga ddene mu music industry naye abaddewo okumpabula okunnuŋŋamya ate nga nkimanyi bingi akyabikola. N'olwekyo mujje mu bungi mujje sitera kwagala muviirako awo omukulu tukolemu kadyo. Zikino nange kyembuuza buli lunaku kyenneewunya Kyokikola otya bw'otyo buli lunaku omusajja asise nayivu kutolukukutya n'akola ekalo za David Lutalo ziriwa n'ezasafarani ziriwa kusinga kono kusema kala kasajja tegetegesi bakawandikira ine kadyoka kadisika kati David abagula abagala kulumya oba olumya oba obera omuntu nga mulungi teyetaaga kwetegeka n'omuti bagungubi kuba onooneza onyinzindikira apadde pesi kikoze lwafana temutegedde nti apadde pesi otambulidde kikoze bulungi abatandika twongera okwangiriza baganda ffe abasamu schools batwegaseeko bannange. Okusooka njagala mbeebaza mwebale kwagala muyimbi David Lutalo ekiseera oba ebbanga ly'emyaka 15 lyemutambudde naye okuva mu media houses ez'enjawulo temumusuuliriranga temumusuulawo kama mukoze ekyo badde njakusooka kwebazamu. Ekirala nemwebaza abawagizi ba Lutalo abatasalangako kumwagala for the last 15 years nga bagenda beyongerako obweyongezi. Omukwano ogwo tukuzidde ekiseera ziri musajja abeera gusoosera okutula mu kamera nyingi ennyo wezitimpulira naye ni musanyufu nti ate era nkifulidde mu kiseera wennyini
ntuuse muganda wange oyo badde nga negomba olunaku lulituuka ddi tujjeko mu Serena tuyimbireko ku bantu abo bali corporate abagamba nti eri gye tutera okugenda tebasobola kujjayo. Era waliwo neyakibuuza nti ye mubadde wali ebbanga liringa mukomyewo mangu. Ne mugamba nti simanyi oba mangu oba si mangu, naye wano wotugambye wano tulabyewo kitegeeza nti tugendangawo gwobaza obubi abeero banjawulo oluusi kuki kubeeri kubanga nze personally mbadde nga nfuna omubaka nti bannange twagala mujjeko naffe tetubeera abo abasajja bayita bacorporate n'abakyala naye nga tufunanga mukisa olwaleero twabufunye mukama wange wabuto wange muganda wange beeyimbye oluyimba olulungi ennyo bwakoze rekodi mu nnaku zaali 5 nga terunagenda ku mpewo ezammwe ne lutambula sipiidi nene nnyo ne lukola ekyafaayo ne lweyitinga emiliyoni ey'abawuliriza n'abalabi wadde nti vidiyo terwalimu. So mukama n'atuyamba n'essira netuwa yatuwa infact twali tulina okukola bano ennaku 2 naye oba omutegesi yakikola atya oba banatuwa omukisa nti bwe kinaaba kikize tunaakola n'enkeera tunaasulawo. Nebaza bwebaza mpozi nensembayo nga Peter abawagizi ba David Lutalo n'abatali ba corporate nga musobola okujja bannange tusosola David w'abantu bonna abato abakulu n'abakadde nnyo nga nze. Kyensinga omwagalako nti osobola okuleeta omwana wo, osobola okuleeta maama wo, osobola okuleeta n'omuntu yennyini ava ku ssaidi ya mukyala wo akukwasisa ensonyi kubanga byasomesa musomesa mulungi tebibaamu kwesittala tebibaamu nsonga yonna yonna mpozi nga gwe manyi zose zagadde obiteeka kukola ki oyagala. Nolwekyo njala okwebaza basponsors baffe bonna olw'okutambulanga naffe ebbanga lyonna nga sisosodde ne media houses zonna byebigambo byange nakona kusanga nekulama kulamanakematoka bemanejanasaabaawo ate kulebakuteka ku David Lutalo nga David Lutalo akoze atya naseka bagikubye asema mwena abali wano omukama mulungi seera kyona asema bagikubye nina okukkiriza mbadde nsaba okwebaza mukama olwokuba nti mwena abali wano mukyassa tukyassa era nga sirina buyinza kugamba mbaniriza mwaka omupya sibwa naye nga nandikozeseza ekigambo ekyo nti happy new year eri buli omu. Ewali bitatambula katusabe bitambule, ewali ebirinda katusabe bitereere, mukama atwongere obulamu ffenna. Nze ndi wano kulwa mukama wange David Lutalo, nze maneja we era ng'ekyatuleese wano kigambo kya konsati yaffe eri wano ennaku z'omwezi nga 27 ku Serena wano wennyini. Nsobola okubabulirako akagambo katono nnyo. David Lutalo lumu aba ali ku lugendo ava Mityana, nali nze nsuze Kampala, ye najja misana, lwali lunaku lwa maanyi. David Lutalo twogera mu kusangadda. David Lutalo addamu ankubira ku makya ngamba male soko gyowulire mu tune ku lwokubiri ampita ne munnange kulama nangoloki ku lwokusatu ne tutoluyimba babongote. So oba obadde tokimanyiiko oluyimba ennaku 3 yaluyimba ku Mande ne luteebwa olwokusatu. Kakati omukisa ogwali ku luyimba olwo ye aliyita essaala etabangawo, agamba nti alina kye yawuliranga waliwo ekiteekwa okuba nga akiweereza abantu kuba muweereza w'abantu. Omulimu gwe mu ggwanga aweereza abantu mu ngeri eyo ey'okubayimbira nga basanyusa. Osanga waliwo abayinza obutasanyuka ddembe lyabwe, naye n'abasanyuka ate nabo ddembe lyabwe, ababuulirira ate n'abasanyusa. Njagadde baako ka brief ku babongote.
njala okwebaza abantu abakola omulimu ogw'ettendo nga mmwe bannamawulire, era nja kwebaza ne ennaku zino mwenengejje mukiyita aba online ababeera ku mulamwa ne muweereza abantu, nammwe obwo buweereza bwammwe awo bwe muli, era mbeebaza mwebali kulemera ku mazima. Babongote concert, David Lutalo is always prepared. Sawa yonna ali action packed yo omugambira naye ate era tekimuganda kwewabula, era ali mu kwewabula nene bwotugamba nti enkya oba ne bwotugamba nti olwekkulo lwaleero oba bwe tuva wano fetutubuulire ng'evuga tugenda kuba omulundi guno tubalaga David Lutalo, era yensonga lwaki omulaba wano oyinza okugamba nga tazze n'abantu bangi abalala. No, eno concert bagiyita babongote David Lutalo. Twafuna oluyimba olwo omukisa gwalwo ne tufuna munnaffe Michael Events n'atuleetera omukisa n'ayagala tukolagane, era oyinza okwebuuza nti abalala nga kye babuuza nti ababadde bakamala guno naffe gwe mulimu gwaffe gwokka gwe tutunuulidde. Abamutunuulidde temuyinza kumanya bali bameka, ate nange abantunuulidde temumanyi bali bameka, ate nammwe abo batunuulidde. Kakati twafuna omukisa nga ate era twagala nakuddamu, twali already as a management nga twagala kuddayo mu January, tubikoze wonna ne tugamba tudde mu January waffe. Then yensonga lwaki ate ye promoter yali ayagala tukole na December, naye ne tugamba so tewaliwo ngo twakoze mu rush, tewaliwo ngo baki ye yensonga eri behind it. Promoter yajja, buli ali wanayina business ye gyakola, promoter yajja n'asalawo tukolagane, era bamuyita Michael Events, tumwebaza nnyo. Ebintu byonna bino mbadde nga sinafuna budde bubyogerako, so kubifuna kati ekyo nakyo kiwedde. Njagala okubeebaza bonna abakkiriza okukolagana naffe, NTV Spark, Sam's Foods, View Natural Mineral Water, Sky Pins, Rose Foam, Mattresses, FlexPay, Stanbic Bank, Buganda Kungutya, SPC, Grain Millers. Mwena mwebale nnyo okukkiriza kukola na wa mutindo, kubanga tuba tukkiriza nammwe bye mukola bya mutindo. Egenda kubeera VIP show, agenda kuwa a VIP concert to the VIPs. Fe tumanyi nti buli omu VIP, fe tukkiriza nti buli omu VIP, tegedde buli omu VIP. Emitwalo 0704 32 95 39 oba noti musanvu noti 4 32 95 39. Oba ng'oli eyo yagadde okugula oba okubukinga table oba ticket, osobola okuba ku namba ezo. Nange ne bw'oba ondabye ng'omuntu just nga mbadde nkuyitako, kubanga nze face of the brand, nti abamu mumanyidde mangu, kati mumanyi osobola okugamba nti owa ticket, nsobola okugamba bwe ziri oba nekuyambako okutuusa ku muntu anagikuguza. Tujja kwebaza nnyo mwenna abazze, n'abali mu tulaba eri, n'abakola omulimu ogw'ettendo mwenna buli omu waweerereza. Maaso ga bosi wange niwe mbasiri maaso ge, kitegeeza kiri official. Bwe twendoosinga nti kyekino kiba kyekyo. Tigeri tuzizuuminga ezo omuntu akakaseti bwefaanana. Ng'omulundi guli bwe nabagamba nti ssente ezigikola bw'oba oyagala kuze obeera safe. Bw'eba ekolebwa emitwalo 2 oyagala kugenda gikikola, nze ndowooza wandiguze ye 15 n'obeera safe, kubanga era tejja yitawo wali. Kye tulimu kyonna nga olabye the hairs David Lutalo, ne bw'oba oyagala nnyo tekijja kubeera ng'ekitukula. Yeno ticket Michael Events kati zigenze Katale officially. Kiddamu eri ab'amawulire n'abantu bonna batulaba. It is official today. Kiri official. Ticket zigenze Katale. Era nkulayire we tuviira wano zigenda kuba mu ebifo byonna bye twogeddeko. Papa's Sport, Jude Color Solutions ne ku Serena nga weziri. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Mwebale tubalinze tuwagira nga biri musanvu. Bannange abakyala n'abaami bannamawulire bonna mwenna mu
ebiti ebyenjawulo. Management yange, bafaanizi bange yonna gye muli, amannya nziramu ganoganya nti nze David Lutalo 27 January. Ndalo baali ansodinkaza banzana ne bangamba pensebenge ojani, how are you? I'm okay. Nakuwa kya Olungereza. Naye boogedde bingi nnyo byempakanya, muleka temulimu bye ngenda kuwakanya, kubanga ekyamazima ndi ready. Kyensooka okukola mu kupulaninga ngenda okukola show, mba ngenda okuwandika oluyimba nsooka kugula ngoye, neetegeka bulungi n'akagatta akalungi, so ebyengoye ne bwebagamba essaawa nti show gyeri wali endoba baawulira bubi show ya leero, era tugenderawo bugendezi netusabulirawo endongo. Ngenda kwebazaamu bafaanizi bange ak'ensuso, bafaanizi bange ebitutomera ne mulwana ne munsabira essaala, bannaye we mujja Mukama abaddizeewo emirundi omukisa ogw'enjawulo Mukama Katonda, ne bannaffe abatoolako obutafaali nga tutaddeko, Katonda abawe omukisa, n'emitima egyengeri bwe gitya gibawonye mu linnya lya Yesu Kristo Omunnazaaleesi. Ninamu ennaku nga njogera ensonga eyo, kubanga oluusi emirundi egisinga obulumi bwaffe abantu simanyi lwaki abamu baagala okufuula essanyu lyabwe. For example, waliwo Pastor Bujingo yafiiriddwa omukuumi we, oli naddira ka vidiyo eddoboozi n'agenda eddoboozi lyange n'aliteekako nga nze ate oba nyumirwa. Ekintu ekyennaku bane bannayuganda tuva okumanya ennaku lweriyo n'essanyu lweriyo. 27 ssanyu ate emabegako omanya oba lunaku olukikibwa nnaku, tuddemu tukungubage nga bwe twalinga nga tunakubagirwa ku muntu afunye obuzibu. Nze kaabe mulamu wange asembayo tebasobola kuŋŋamba nti amenyesa okugulu n'enkuba mu ngalo, nga mumanyidde ddala oyo nti tanjagala, sisobola kuba mu ngalo. So yakoze eddoboozi eryo, Mukama akumpeera omukisa, osobola okulaba ku bibala byojja okukungula mu bikolwa byo. Kanzireyo ku 27 endongererako abeyakaleekereke, mujje tusabire balabe baffe bannange batusibako akanyaga, tubasabire essaala, Katonda abawe emmere, balye bakkute babongoote nga 27 waneeno ku Serena. Tiketi boogedde tuzanviirinze waneeno babongoote, David Lutalo live babongoote wano ku Serena nga 27 kuyingira mutalo 15 tebo miliyoni 3 endonge yakaleekereke ekaabe. Kati bwe banakayimbira emyaka 15 buli mwaka mutwalo emitwalo 15 egyo, naye nga bwe bagambye ekyokunywa ekyokulya, sisimanyi maneja wano nsaba kuwabulwamu kubanga tuba n'abantu ab'enzikiriza ez'enjawulo mu show yaffe. Abasiraamu okukola oda y'ekyokulya bakwatusi mu kina abatali bajja kuba tubategeeza mpasa kale, naye nga sina bigambo bingi bya leero kwogera bannanga basose okwogera babyogedde dda, ngenda kuza kuwulirayoko ku bibuuzo ebibaayo, nze nenkakasa kimu nti enjawulo yakuvuga. Zafa, thank you so much. Ngeri y'enjawulo sirya mapeera mukwano kanziga endya buyembe akapeera sirya, naye nga manyi bafaanizi bange banneesiga nti ngenda kuyimba bulungi, ate siyimbangako ku kifo kino ekumala emyaka 15. Kinsanyusa mu
omutima nti nakiwa obudde kimala ne kinnakuwaza nti nalwawo naye ate ne ŋŋuma nti Katonda wakireetedde wengenda okukisabirira. Akugambye wano tayimbangao ku Serena ennyota gy'alina alinga agenda okuba Ottu Arena e Bungereza gye naakava kwe mutima gwalina bagamba Sayimu mu firimu wabira mu firimu ganabawonaliwa so guli simunyu so enyonyi sengu yanyumiza Amerika okuva nga kakagenda mu mpaka kati sebo nyogera okubaniriza mwena bagenda bafa bamawulire waliwo ebintu ebimu tutera okwerabira abantu abamu naye twetaaga okwebaza omusajja gwe bayita JJ Events wajja mu ndongo eno